Kwebaza okunyumirwa emboozi zino ez'ebyafaayo tukyagenda mu maaso n'okulaba ebitaanyumizibwa mu lutalo lw'e Luweero. Era nga mu kitundu kino tugenda kulaba Kawumu bwe yali afaanana ng'olutalo luwedde. Alina ensonga yonna ey'okwebuuzaako oba okwongera okubeera ng'owabula mu mboozi ze tugenda mu maaso n'okubeera nga tukutuusaako, osobola okututuukirira ku 078 755 535 5. Olutalo nga luwedde, Kawumu gaali matongo gennyini. Mu 1986 ezaali enguudo ennene bwali bufuuse obuguudo obutono, era abaasooka okudda e Kawumu baali balina kusooka kuzigaziya. Kawumu eyali ssentebe waayo bamuyite RC, nga kakati ye LC yasanga okusoomoozebwa kwali kw'amaanyi ddala, kubanga abantu abasinga obungi abaali balina okutereeza oluguudo luno abangi baali battibwa, ate nga balala tebannaba kudda. Omwaka gwagenda okuggwako nga bangi bakomyewo era omulimu ne gwongera okubeera nga gulongooka. Enguudo ebbiri eziyingira mu kitundu, olwa Semuto Matugga ne Masuuliita Mawale, entindo zaazo zaali za nkoma kyokka nga nazo zaamenyeka. Zino baazizzaako enkoma ne bayiwako n'ettaka okusobozesa emmotoka okubeera nga ziyitako. Amaka agawerera ddala 11 gokka ge gaali tegaaseruukululwako mabaati, ng'agasigadde gonna amabaati baali baagabbako. Ku gano agaali gakyaliko amabaati kwaliko aga Siriyaana Kabooko, Byadda, Tebasuulwa, Valentino Lwanga, Tomu Makubuya, Eneriko Kalyabulo nga kw'otadde ne Kawutu. Endala kwaliko eya Christopher Lubuulwa, Regina Namukwaya, Kyobe Sajjabbi ne Erunansi Nabyonga. Abaasooka okudda ku kyalo baasalawo okuzimba ennyumba zaabwe nga za ssubi, ate bo abaasanga ebisenge by'ennyumba zaabwe nga bikyayimiridde baasalawo okubeera nga babiseresaako essubi. Ku bano kwaliko Hajji Amisi Sempiira ne Sheikh Elias Bisaso. Sempiira yali kizibwe wa Kalibbala, ate kitaawe ye yali Hajji Hassan Kalanzi, muganda wa Kalibbala omukulu. Bisaso yali Sheikh ku muzikiti gw'e Kawumu, ate ye Sempiira ye yali omuwalimu waawo. Nga 1986 tegunnaba kutuuka, ku Kawumu kwaliko ennyumba ez'essubi 2 zokka. Zino zaali zizimbiddwa bapakasi, ate nga bakama baabwe be baali babakkiriza okubeera nga bazimba ensiisira zino. Sempiira yategeeza nti Kawumu kyali kyalo ky'abantu bakozi abeenyigira mu kulima n'okutunda ennyama oba bayita abakinjaaji. Kwaliko ennyumba emu bugagga bukomye yazimbibwa ne bbulooka ezaali eza seminti, ng'ennyumba eno ye ya Ssaalongo Zaakayo Kalibbala. Ennyumba endala nga za mabaati kyokka nga si za buwangaazi. Wabula olw'okubambulwako amabaati mu kiseera eky'olutalo, enkuba ey'amaanyi yatonnyanga ezimu teyazireka nga zikyayimiridde, nga ntono nnyo ezaasobola okusigalawo. Amabaati gonna agabbibwa mu lutalo olw'e Luweero gaatwalibwanga mu kitundu eky'e Kawempe, ng'eno gye bagatundiranga ku bbeeyi ddondolo. Abantu bagenda okukakkana mu kitundu kyabwe okwebala abalamu ng'abantu abawererako ddala wabula bo bafiiridde mu lutalo luno. Abamu ku abo abataalutonda kwe kwali Malagalita, Zaakayo Kalibbala, Byanfa Lawrence Mawejje, Valentino Lwanga, George Lwanga, Kalanguka Ernest Ssettimba, Yokaana Ssekamwa, Geetu Ziriyaana, Mukasa Tebajjanga, George William Lule, Kyeyune Makanga, Bendikito Mayambala, Beeda Semwogerere, Erika Masejjege, Samuel Senkubuge, Yuda Sebakaaki ng'ono yali yazirwanako mu Ssematalo owookubiri, Zaakayo Lubuulwa, Stanley Mpanga, Benwa Kaggwa, Susaazi Ssewalunnyo, Muchumi mu Tanzania, Yokaana Mukulwe, Peter Munyankindi, Kamuli, Kyazo Nyango, Maria Munankabulwa, Nsereko ng'ono yali musomesa, Bulaasiyo Nawango, Lwekika Kaawunawo, Minaani, Kyobe Sajjabbi, Ronald Nsobya, Kabanda William, Josephina Nantume, Yosefu Nyanzi, Zitoolo Musisi, Namade, Mulisio Kalule, Male, Walulya George,
Kiggundu Yonasan, Kalule Langton Gaboggola, Nsanga Luweze ne Dirisa Lwocha. Bano be bamu ku baafa nga balina amaka ge bakulira mu kitundu eky'Ekawumu. Era nga waliwo n'abantu baabwe abalala era abaafa. Wabula abaalina amaka ne basobola okusimattuka olutalo kuliko Ziriyana Kabooko, Beesweri Kaweesa, Yasirayiri Nkuyisibwa, Geeserwa Yusufu, Yonasan Kawunya, Aneriko Kalyabulo, Peter Mukasa Kolokolo, Elisa Busuulwa Nviiri, Domina mu Tanzania, Lawrence Kiwanuka, Fred Sebowa, Christopher Makubuya, Sheikh Elias Bisaso, Pelagia Nabateesa, Sava Sendawula, Hajamis Kasaka, Silas Kagirasi, Nakabogo Jali ya Kasaka, Sebastian Odipio, Janet Nabunya, Jenny Namukasa, Gavembuga, Dodo Kasozi, Aluzias Mugirwa, Hajamisi Sempira, Polito Lubega, Eridadi Lukenge, Mikairo Bitigo Masalongo, Kalolira Balabensi, Byadalawule, Kagali Lugolobi, Munyente, Joseph Kawutu, Regina Namukwaya, George Gana Musanga, Expedito Musisi, Federesi Nalongo ne Kiwalabye Kawuma Paulo. Ate abatamanyikiddwa ku mayitire kuliko Stanley Kasala, Abeli Lubanjwa, Esau Kaggwa, Kangave Kasaava, Christopher Lubuulwa, Namwandu Sebusolo, Sekama Christopher, Makubu ya Tom nga kw'otadde ne Munyenkindu Peter. Olwo nga bano bamaze okukkalira, amaka ga Kalibbala Nalongo yasigalamu nga yalabirira abaana bonna teekako ne bajja baabalala. Mu paaka ya takisi e Mukono. Webale kunyumirwa byafaayo, naye okimanyi nti buvunaanyizibwa bwaffe okulwanyisa omusujja gw'ensiri nga tusula mu butimba? Naye jjukira nti waliwo ensiri ezituluma nga tetunnaba kwebaka. N'olwekyo ezo zeewale nga weesiiga Ropa Free Mosquito Repellent. Tewali nsiri ejja kuluma. Ropa Free Mosquito Repellent ojja kumusanga mu pharmacies nga Africa ewandegeya, Spring ne Kamukea ku Wilson Road ne Mega Supermarkets opposite Old Tax Park ne Garden City. Kujjukiza nti gwatera okutambula n'ogendako mu Eastern Region oba mu Mbale, kozesa Hilltop View Hotel. Mpeereza yaabwe ya mulembe ate nga tebakolagana na mwenge. Billahi minashaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa Ekitigoma ku lw'Ejjinja. Bw'obanga otuuse Ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Mu paaka ya takisi e Mukono waliwo omutunzi w'edduuka omwatiikirivu amanyikiddwa nga Eva Wanyana. Omukyalo ono addukanya bizinensi y'okutunda edduuka era etambula bulungi ku mudaala nnamba emu. Ono muzira awedde emirimu era yayambazibwa omudaali gwa Nalubaale ku lunaku lw'abazira ng'ennaku z'omwezi 9/2014 bwe baali mu kitundu eky'e Butalangu mu disitulikiti y'e Nakaseke. Omukolo we gwali weesudde Kinyana Mpindi n'ekifo kitaawe Zaakayo Kalibbala we baamutemulira mu mwaka gwa 1983. Wanyana ono yeebuuzibwako ku by'entambula z'ennyonyi oba muyite travel consultant era ng'alina diploma 2 ze yafuna mu ttendekero ly'e Geneva ne Switzerland gye yatikkirwa mu 1997 ne 1998 ng'emisomo gye yagiyitira ddala waggulu bulungi era ng'ono okusoma yali ayambibwako sikaala z'amaka g'obwa pulezidenti. Yaddamu okusoma oluvannyuma lw'okuwummulamu okumala emyaka 4 era ng'okuddamu okusoma yali ayitira mu nsawo eyassibwawo gavumenti okuyambako abaana baabo abayambako gavumenti ya NRA okubeera nga bajja mu buyinza. Nalongo Kalibbala ye yayingiza Wanyana ono mu buyeekera bwa NRA. Mu kumuyingiza obuyeekera yamukwasa mukwano gw'amaka ga Kalibbala Saagenti Nnyindo Kyezira eyali akulira effumbiro lya musajja mukulu Museveni. Saagenti Nnyindo Kyezira yali asabye Nalongo okumuwa omwana ow'obuwala amuyambeko mu kumulabirirako kawala ke.
Mu kaseera kalibbala bwe yali ali mu kudduka okubeera ng'afuna we yeewogomako, Wannyana ono muwala we yagendera mu nkambi y'abayeekera. Era nga Wannyana yali mu kibinja kya Genosali Musale kye yali adduumira mu kitundu eky'Ekawumu mu 1985. Ku ntikko y'olutalo, embeera yakaluubirira abalwanyi ba Kadogo naddala abaali abanafu okweyongerayo n'olutalo. Abakyala okuli Gertrude Njuba, Jovia Salengo ne mukyala wa Sale Musale ne Janet Mukwaya bakukusibwa okubeera nga babajja mu ddwaniro. Kano kaali kakodyo okubajjayo kisobozesa okubeera ng'ebikozesebwa mu ddwaniro bisobola okubeera nga bimala abalwanyi naddala ab'eŋŋanga ng'omulabe. Wannyana y'omu ku Bakadogo abaali mu lutalo luno era abaali basinga okubeera abato. Yategeeza nti ajjukira bulungi Komanda Sale yamuyita n'amubuuza obanga mwetegefu okuddamu okusoma e Kampala. Wannyana n'amutegeeza nti kituufu ayagala okuddamu okusoma. Era olunaku olwo Komanda Sale bw'atyo yagenda mu maaso n'okubasiibula ne babeera nga bava mu ddwaniro. Nga ku be yasiibula Wannyana be yali nabo kwaliko omukyala wa Nnyindo Kyezira ng'ono yali mukama wa Wannyana asookerwako. Bano olw'abasiibula bwe batyo baava Ekawumu ku bigere ne boolekera e Namayumba, nga bano baali beefuula abantu ba bulijjo abagenda e Kampala okubaako abantu baabwe be balaba. Era olunaku olwo obuvunaanyizibwa bwa Wannyana mu nsiko we butyo we bwakoma okubeera ng'ayambako abayeekera. Kinajjukirwa nti ekyali kitwaziza Wannyana mu nsiko kubeera ng'ayambako mukyala wa Nnyindo Kyezira yali omuzito ate ng'alina n'omwana omuto w'emyaka 2 yali yeetaaga okulabirira. Wano Saagenti Nnyindo Kyezira bwe yasabira Wannyana ono okubeera ng'agenda amuyambeko okumulabirira mukyala we ssaako n'omwana ono kubanga ye ebiseera ebisinga yali atambula nnyo. Wannyana wabula tajjukira amannya ga muntu yamutwala ku kitebe ky'abayeekera ekikulu ekyali kikyusiza olusiisira okuluza ku kyalo Kanyala mu disitulikiti ey'Engoma. Omulimu gwa Wannyana tegwali muzibu n'omulundi n'ogumu okulabirira omwana. Enfo z'abayeekera zaalumbibwanga entakera era omulundi gumu abayeekera baavangawo ng'obulumbaganyi buli mu kukolebwa. Olwo ne bakomawo ng'amagye ga gavumenti gamaze okubeera nga gagenda. Kyokka oluusi ensiisira baakakebwanga okubeera nga bazikyusa obutakomawo. Nnyindo Kyezira teyabeeranga mu nkambi kuba omulimu gwe gwali gwezingiramu okunoonyanga emmere n'okutegekeranga mukama we ebyokulya. Ebyembi omwana wa Wannyana gwe yali alabirira yalwala n'afa era n'aziikibwa mu nkambi. Wabula Wannyana yasigalangayo mu nkambi okukola emirimu emirala egyamuweebwanga mukama we mukyala Nnyindo Kyezira. Oluusi yasekulanga ebinyeebwa bya nju bateekako n'ezizinga abaakolanga mu ffumbiro lya Museveni naddala mu biseera Saagenti Nnyindo Kyezira lw'ataabeerangawo ng'agenza okunoonya emmere. Wannyana ajjukira nti yabeeranga mu kibinja eky'oku ntikko kuba enkambi yabeerangamu emitendera egy'enjawulo okwali abaduumizi b'oku ntikko, abaduumizi ab'amadaala aga wansi n'ejjefuntu ziteekako ne bannabyabufuzi. Ekibinja ky'oku ntikko kyalinanga abakuumi ab'amaanyi n'abantu abaalinga beetoolodde Ssaabaduumizi Yoweri Museveni. Ekibinja ky'abaduumizi ba wansi kyalimu boofiisa n'abaduumizi b'ebibinja ssaako n'abalwanyi. Ekibinja ky'abannabyabufuzi nga kirimu bannabyabufuzi aba bulijjo era nga baali bakulemberwa Alhaji Moses Kigongo. Tekyali tekikkirizibwa kumala gatambula kuva mu kibinja ekimu okudda mu kibinja ekirala okuggyako ng'ofunye olukusa okuva eri bakama abo. Wannyana ye yataayayanga bw'ayagala kuba abaana ebiseera ebisinga tebaateekebwangako nnyo bukwakkulizo. Abajaasi bangi baamutumanga okutuusa obubaka bwabwe gye baalinga baagala butuuke. Wabula gavumenti bwe yayongera okubeera ng'ekola obulumbaganyi ku bayeekera, bakama be baawalirizibwanga okumuggya mu kibinja ekinene kubanga bwe baabanga bava mu kifo ebibinja byonna ebisatu byasaasaananga mu ngeri za njawulo. Lumu amagye ga gavumenti gaagenda ne gagwa ku kibinja ekimu era abasirikale ba gavumenti ne bawamba abayeekera bano. Mu kubawamba baayagala ne kaana kawala kano ka Wannyana okubeera nga bagenda nako, wabula mu kukawa omugugu okubeera nga kagwetikka kaalemererwa. Omujaasi omu kyava ategeeza munne nti akaana bakaleke bagende.
Ono baamuleka wabula ekkubo lyamubula n'atandika okutaayaaya obutaayaaya nga gyali talabayo ng'anoonya ekkubo erimutuusa ku banne. Ono yatambula n'asala omuggo omunene oguyitibwa lwa biddo wabula agamba nti ekibinja kye ekyali kiwambiddwa amagye ga gavumenti kyasobola okubeera nga kitoloka.